Kulamusiza ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Olwaleero njagala okuyita mu nnyanjula y'ekitabo ky'Abaluumi. Omanyi kino ekitabo ky'Abaluumi bbaluwa. Ebbaluwa eyo yawandiikibwa Pawulo omutume ng'agiwandiikira ekkanisa mu kitundu kye bali bayita Ruumi oba bamu kye bayita Roma. Ennyanjula y'ekitabo ekyo etandika bw'eti: Pawulo omutukuvu ye yawandiika ebbaluwa eno Abaluumi. Yawandiikibwa wakati w'emyaka AD 48 mu kiseera ekyo Pawulo yali ali mu Kolinso. Waliwo ekifo kye bayita Kolinso. Ekyo ekifo abantu baayo yabawandiikirako n'ebbaluwa gye bayita Abakolinso. Pawulo yali ali mu Kolinso mu lugendo lwe olwokusatu olw'okubunyisa enjiri mu baamawanga. Yali ateekateeka okukyalako e Ruumi kubanga yali tatuukangayo. Bw'atyo n'awandiika ebbaluwa eno nga yeeyanjula eri ekkanisa y'omu Ruumi, era n'annyonnyola mu bimpimpi enjigiriza ye ey'ekigambo kya Katonda. Mu bbaluwa za Pawulo zonna ze yawandiika, eno yeerowoozebwa nga gye yasinga okutegeka obulungi. Atandika n'okulaga ng'ekibi bwe kyabuna eri buli muntu yenna ku nsi, Abayudaaya n'Abamawanga. Tebasaana kusemberera Katonda omutukuvu olw'okubanga bonna bajjudde ekibi. Abayudaaya tebagondera mateeka ga Katonda ge yawa Musa, ate n'Abamawanga bagaanyi. N'Abamawanga bagaanye okulowooza ku Katonda, naye Katonda olw'okusaasira kwe n'ekisa kye ekingi yateesa okubaako ky'atukolera. N'olwekyo Katonda atusembeza kubanga tulina okukkiriza mu Mwana we Yesu Kristo. Naye tusembezebwa tutya Katonda? Ekyo kye kibuuzo Pawulo kyaddamu mu bbaluwa eno. Katonda atusembeza ng'ayita mu Mwana we Yesu Kristo. Naye tusembezebwa tutya Katonda? Katonda atusembeza atya? Ekyo ekibuuzo Pawulo kyaddamu mwene ebbaluwa. Kye kibuuzo ekikulu Pawulo kyagezaako okulambulula mu bbaluwa eno. Tusembezebwa tutya Katonda? Newankubadde nga twali tukyali mu bibi, yatuggulirawo ekkubo eritutuusa gy'ali. Mu ssula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana. Bw'atyo kaakano Katonda ataddewo ekkubo mwe tuyinza okujja gy'ali nga tukkiriza Yesu Kristo, Omwana we omu yekka. Omwo mwe muva obulamu bw'Ekikristaayo. Mu kukkiriza okwo mwe muva obulamu bw'Ekikristaayo, obuwanguzi. Pawulo n'alyoka annyonnyola ekifo ky'Abayudaaya mu nteekateeka ya Katonda. Olunyiriri lw'omwenda, essula ya mwenda olunyiriri lwa 11. Bw'atyo n'amaliriza n'okubuulirira abantu bonna babeere n'empisa ennungi. Eyo y'ennyanjula y'ebbaluwa ya Pawulo omutukuvu eri Abaluumi. Tugenda kutandika okuyita mu bbaluwa eno tulabe
Pawulo bintu ki byannyonnyola byasomesa mu bbaluwa eno oba byagezaako okuyigiriza oba okuzzaamu amaanyi abakristaayo abali mu Ruumi, nga naffe weewaawo wano we tuli tusobola okubiyigirako. Mukama abankuumire, mubeere bulungi.